Uganda eyenkya atutabuseeko fembi era obuzibu tugenda okusanga be bantu abagenda okujja emabega waffe nga tebabitegeera buki beekulidde nga bwe bakolaki obuvunaanyizibwa tebakyabukolaki. Osanga abavubuka ab'amaanyi abalina ekiwago ne mwana wange nga tebabitegeera buki balya kikomando kyapati 8 omuntu ki omuvubuka ali wano ng'awulira mu mulembe guno talina buvunaanyizibwa naye mu nnyumba asulamu temuli seppiki efumba era tayagala na byakufuna buvunaanyizibwa atambula buki akeera nkyayi n'agenda n'olubuto lwe ebyo ne bikolaki essaawa zimusangire z'ekyemisana wakifunira we buba buwungerawungeramu awo n'afuna ekyaki mukyalire olyoka otegeera ennaku eyo jjajja beebo be mulesse beebo abazzukulu be mukolaki kubanga ennono y'okutya Mukama tebagikolaki kubanga mu nnono mwe muli amagezi Katonda gakukolaki gakwongerako okumanya ebigenda muki. Omuntu w'amagezi ne waba wa myaka 2 abeera w'amaki ayimirira n'akulaga nti alina amaki n'omukazi ow'emyaka 18 abeera w'amaki. Ennaku zino ffe we twakulira ng'omuwala ow'emyaka 12 asinga omulenzi wa myaka 2 ow'emyaka emeka asinga omulenzi w'emeka era maama we yalinga agenda ng'ono omuwala bamuleka awaka okufumbira banneeki n'agifumba n'abanaaza n'akola byonna nerina eddenzi nga liri luddamu azanya mupiira era bamugamba sibayo embuzi nezimulema n'okukolaki naye ono ne bamuwa obuvunaanyizibwa obw'ekika ekyawaki eyo yali enkuza yaffe eyawa kakati bano ab'ennaku zino kyetumanyi gye bagenda naye ate be balina okubeerawo baba nga tebakolaki. Mwabanenzi abandaba abavubuka abandaba nange naliko omuvubuka naliko omuki naliko omuvubuka ng'ebyekivuka mbitegeera buki egyo emyaka gyajja mpolampola nga muli asekukkulu nga yekoze eki kubanga muli ey'okumeka kakati simanyi ze naakalya naye naawe njagala kukutegeeza mu mwaka gwa 2045 ojja kubanga gwe musajja omukulu gwe beebuuzaako ebigenda muki weetesetese bulungi mu myaka egyo oliba osaanidde. Nsaalirwa abantu abali kasuka ebifaananyi byabwe nga tebikyakola maki. Ennaku zino n'ekitabo kyange kyempandiika eky'olugendo lwange naye nina obufaananyi bwange bwenzijjayo ne bunsanyusa buki nga bukola amaki ngera bujjayo okujjayo ekyo kye nali mpitamu naye waliwo olijjirayo ekifaananyi nga toyagala kukikolaki ddala nalinze kino tekikolaki nga ebikola byakyo tebikuyamba genda muki. Njagala kuddayo ku Bayibuli kubanga obudde bukoze eki. Jjajja abadde wakasolya abadde waki bano be baana boono oba mwe baana abakasolya mumanyi kyekitegeeza muyinza okubeerawo nga muli awo naye temumanyi kyekitegeeza mu kika okubeera abaana baani bowakasolya mumanyi kyekitegeeza. Obukulu bwa jjajja nammwe bubakwata nammwe mubakolaki bw'ogenda mu State House n'osangayo abaana ba jjajja aliyo nabo balabira luddawa mu kitiibwa kyani. Bw'ogenda mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka n'osangayo abalange n'abaki obalabira luddawa. Kakati ab'empeewo mwe babalabira mu nkizo eriwa yakasolya si amaziga si amaki. Kakati bw'oba ofumbirwa olina kufumbirwa nga weegendereza. Bw'oba owasa olina kuwasa nga okolaki. Bw'oba okola emirimu olina kukola emirimu nga weekolaki. Kubanga ffe ffenna abali eno abazzukulu tutunuulidde ani era ne woba wazze wano tugamba bannange ku mbuga evuddeyo omuntu omuki
naye oli mukulu. Ab'emikwano muli bakulu, bwe muba muli bakulu mwebaze Katonda. Era banno omugambangako Ssaabadikoni yatugamba tulina kusigala nga tuli baki, omukulu asigala muki, Mukama abatuweera omuki. Mikwano gyange njagala kubagamba ebigambo biri wano mu Yokaana essula eno ya 16. Yesu yabibabuulira mu ngero nga bagamba banange nze ŋŋenda, naye ŋŋenda naye mu nsi mwenva mulimu ebizibu biki. Mu mulembe gwe yalaba ebizibu ebiri muki, abantu nga tebategeeraga naye nga batambulira waki, muwamu abantu nga banyigiriza bannaabwe. Kuno tekutandise leero wabula kwatandika ki. Naye njala kusoma Lunyiri Lusemba yokka nti ebyo bibabuulidde mube n'emirembe mu nze, naye mu nsi mulimu ennaku nnyingi. Ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe muki, naye mu nsi mulimu ki. Ensi okuva ne ku mulembe ogwo ye Mukama waffe yagiraba nga si nnyangu. Abantu banyigiriza bannaabwe ekigenzeewa. Omukyala gwoleese omunyigiriza ate nga gwe wamukola ki. Bwewali omuleeta wamumatiza buki, era engeri gy'omwagala newakubadde wamulimba ebirimba ebitendenyezebwa, kubanga abasajja nga banaawangula omukazi amulimba nekyakola ki, ate n'omukazi n'akola ki. Ate omukazi ayagala kumulimba omumuulira amazima tajja kkiriza. Era oli amulimba gwakola ki, nasuze siridde simira n'amalusu wotokola ki. Nkwagala paka kiira walikola ki, dirwalika. Kakati n'ogamba muno kiira paka walikola ki. Ennaku zino baleeseewo enjogera empya, olinga watermelon bana, olinga swiiti. Kulaba mu nsi oli wawangula muki, naye amutuusa awaka n'amufuukira ekiki. Era nolaba olinga naye yakkiriza okujja nga naye era takyategeera bulungi. Akati ebigere bino ne balyoka banenya ebigere, bigere mmwe. Abalyoyi b'emyoyo abatulyoyo olwaleero, bajjajjaffe ab'amasiga bamulekwa, ab'emituba n'abaempeewo mwenna tusaze okubalaba. Jjajja Katikkira Nnonze okwogera ebigambo bye, njagala osooka okumwebaza. Naye Abaganda buli lw'omulaba ng'alina omwana we omukulu gw'akulembeza aba alina kyategeeza. Ekitegeeza Katikkiro bwa Nnonda aba alina kyategeeza. Basebo ne bannyabo, twagala okwesaasira n'okusaasira bamulekwa olw'okuviibwako jjajjaffe Kijje. Ekika ky'empeewo, jjajjaffe Kajoba yasenga ku mutala guno wakati wa 1620 ne 1670. Netegeeza twakamala ku mutala guno Bubiro emyaka egisoba mu 4 seboka minisita. Ekika ky'empeewo byebika oba essiga erikola Buganda. Twakuumye bubi Ssaabasajja Kabaka okulaba nga jjajjaffe yatuvuddeko. Jjajjaffe oyo n'atukulembedde bulungi. Naddala ffe ng'abava mu mitondera gw'abavubuka tumwenyumirizaamu, kubanga yatugabanya ku bukulembeze n'agamba baana bazzukulu bange mbawadde nange munkulemberereko ekika.
era tuyise emitendera gye mulaba paka lwe tutuuse wano. Ssebo minisita, buli awabeerawo ekibi ate wabeerawo n'ekirungi. Okuzaawa kwa jjajjaffe kwatutuusiza mu maaso go n'omanya ekika ky'empeewo. Ate ndowooza gwe mulundi gwe ogusoose okujja wano ku butaka buno mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buyikwe. Ssebo buno bwe bujjajja bwaffe. Nze nno mu kwogera ndi musajja ayogera asiriiza entamu, naye olw'ensonga y'obudde ngenda kwogera points 2 zokka. Esooka, abaweewo mwenna abali wano teweenenyanga kuzaalibwa mu kika kya mpewo kubanga teyali choice yo. Walabiraawo ng'oli waki? Naye njagala mwenna mwenenye singa obutaka bwaffe butwalibwa nga mmwe we muli, nga mmwe buliwo. Ssebo minisita, tobaddeewo wano ng'omubuuliza abuulira Canon. Ssebo Canon, tukwebaza ebigambo ebyo by'oweereza ebikwata ku ttaka bibadde birina bye bikwatako. Nze sikumanyi, naye gwewunyiza okwogera ebigambo ebinnuma nga nze waggala Joseph Lubanga omumyuka wa Katikkiro w'ekika ky'empeewo. Abantu abasinga batya okwogera, naye ate bw'oyogera omutima gulambulukuka. Mbasaba bassebo ne bannyabo, bajjajjange, baganda bange abava mu Sirankajja, tuli baganda bammwe, temutuboola. Kino ekika, buno bwe butaka bwaffe. Ebigambo bya Canon mu bitwalo olwaleero mwebake bugazi mubiwulirize. Jjajjaffe bwe yali ng'akyali mulamu mu mwaka gwa 2017 twasayininga memorandum naye n'abagamba bazzukulu bange mbasayiningidde yiika 1000 ez'ettaka, bwe butaka bwammwe. Abaweewo mukikubireko mu ngalo ekyo. N'olw'ensonga eyo tulina okulwanirira obutaka bwaffe okusigalawo, ye identity yaffe ng'ab'ekika ky'empeewo. Ssebo minisita, tugenda kutuuka n'ewuwo. Twatuuseeyo wategedde ebyabaddeyo ate tugenda kudda. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Mukama wange Atabuse ne yeerabira ekiddako. Ngenda kusaba mu kaseera kano. Ssebo, ekizibu kyange bwe mba mpaayo point gye nkaatiriza olumu neerabira, naye ekigambo ky'obutaka obw'ebuubiro kindi bubi. Kantwale omukisa guno okuyita Katikkiro w'Embogo atajja ayogere gye tuli n'oluvannyuma ayite omutaka Kireega ku lw'Abakatikkiro, n'oluvannyuma omutaka Kireega ku lw'Abakatikkiro atuyitire minisita. Oyo ye Katikkiro w'ekika ky'Embogo, ze mwenva Ssebo tusasa okulaba. Uganda y'enkya.